tugenda okuyingira battleground gye bayita Masaka Rwengo. Ekyabadde yatuuliriza yadde nga abadde agenda musunukulanka alabikira mawulire enfunda eziwera abadde tatera kuvaamu bigambo. Owekitiibwa Matasi Mpuuga Nsamba eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti. Omanyi bw'osanga nga akabwa bwe kabeera waabo waako ssebo naye kaba kanafu. Ekyabadde Masaka kigeraageranye ku mbwa ennafu. Ekyabadde Masaka kigeraageranye ku mbwa ennafu. Bw'ogisanga nga teri waabo waayo ebeera ngonvu, bw'ogisanga ewaabo waayo ne bwebeera nnafu ekuluma. Kasita ebeera nnafu kakati Honorable Matasi Mpuuga Nsamba ne ttiimu ye babadde ku home ground nga balina amaanyi nga bawaga nga bakasuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde bw'ati mu ntebe yabadde alinandiganye ne Waiso Mufumbiro babadde eri mu kitundu eky'emmanja mu Rwengo Greater Masaka. Obwekitiibwa Matasi Mpuuga Nsamba ng'ali wali naye ng'ayina omusajja akasuka ebigambo kamala gwe bayita omusajja gwe bayita Dr. Abedi Bwanika. Bagambye nti embwa yonna, sigambye nti balimbwa, naye embwa ssebo ne weebeera nga nnafu bw'ogisanga ewaka ekuluma. Dr. Abedi Bwanika yakuttwa omuzindala atuuliriza wakati ku mukolo. Yayogedde ettaka na musenyu ebigambo bino nga watali kuluma mu bigambo ng'abyolekeza omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ku mukolo bakiratalabwa ng'ayogera ye Ngama Matasi Mpuuga naye oluvannyuma yayogeddeko eri abawagizi be era ku oluvannyuma lw'ebyabaddewo kansooke nkuwa ebyabaddewo okusooka. Ngenda kuwa ndowooza be bayogedde nga bamaze okuva ku mukolo naye nga bamaze okuva ku mukolo Abedi Bwanika wabadde bamusikirako omuzindalo omukolo gwabadde gwa kuziika. Basatu bayogedde ebigambo ebikankana. Okusooka omukyala Juliet Kakande munnakibiina ekya Nuupu yajjira ku kaadi ya kibiina kya Nuupu era abantu bagamba nti Matasi Mpuuga Nsamba yamusemba amuleeta mu kibiina ekya Nuupu kimuwa kaadi. Yayogedde ebikankana e Masaka nga bamaze okuva ku mukolo gw'okuziika wakati mu buwagizi baabwe ababadde balina babalinze ku ofiisi zaabwe. Matasi Mpuuga Nsamba atatera kwogera bikankana, atera kwewandiikira n'asirika. Yalabiddwako naye ng'ayogera ebikankana. Abedi Bwanika n'alabwako ng'ayogera ebikankana wakati atuuliriza nga boogerako eri abawagizi baabwe oluvannyuma lwa frakasi eyabaddewo atuuliriza ku mukolo. Kansooke nkwe Juliet Kakande bannanuupu bamulumbye okukamala bagamba nti ono mu byofuzi eritamanyiddwa amaanyi ga Kyagulanyi n'ekibiina ekya Nuupu ne kimuleeta kaakati awanda muliro. Wulira Kakande. Abantu babeera atya nga tulowooza nti buli muntu yenna okutegera alina kumala kunywa ku njaga. Tubeera watutya abantu balowooza nti ensenya kutambulira ku mbeera ya Bisiyaga. Ekitabo kirimu mwekka. Ekitabo kirimu ki? Kampala, Masaka, Rwero, Amambuka bakkiriza dda nti pulezidenti waabwe baagala muntu ategeera teyakyogedde naye yategeezezza nti ab'e Kampala, ab'e Masaka, ab'e Rwero bonna bakkiriza dda nti pulezidenti waabwe Honorable Matasi Mpuuga Nsamba ekyo teyakyogedde naye yagambye nti wulira Juliet. Ekitabo kirimu ki? Kampala, Masaka, Rwero, Amambuka bakkiriza dda nti pulezidenti waabwe baagala muntu ategeera amaisitwago nakiki tukola ki? Naye mu byonna yabadde ani atategeera. Juliet Kakande mubaka wa National Unity Platform ebyo byabadde ebigambo bw'atuuliriza ebikawa ng'omususa e Masaka. Muyina ekifo kinene nnyo mu ggwanga lino okusatula bwongo bw'abaki tetugenda kubeera mu kintu nga tukolera mu 7 nga tutunudde bwe tutumutuuli abasawo ne banyabo. Embeera nga bwe yabadde atuuliriza mu kitundu eky'e Masaka ngezako kutemeratemeramu oyo atuuliriza mubaka Juliet Kakande munnakibiina kya National Unity Platform yajjira ku kaadi ya kibiina kya Nuupu awanda muliro mu ebyo atuuliriza ebyabadde e Masaka. Kale nno Abedi Bwanika naye wuuno okwogera okwabaddewo ng'amaze okuva wali we babadde balwanira omuzindaalo.
kakati kabaka nange njaga sobola okumubuuza omubuuza Kyagulanyi golabiri akabaka kabaka kati basebo ne banyabo olutalo lwatandise dda Kyagulanyi ajja kufuga walala si mu Masaka ebyo byatwebankako fe abantu wakalulu yemmwe Kyagulanyi ampeeyo sentence emu mu kalulu ka 221 nga yansabira akalulu agimpe sentence yayimirira wali naga nti bwanika bamuwa akalulu mwe mwali mugamba president Kyagulanyi sidwese yange Kyagulanyi fe twamunoonyeza akalulu sente fe twaziteekamu ebipande fe twabimukubira fe bayita abasiru Kyagulanyi fe twamutendekanga kati basebo ne banyawo tetugenda kukkiriza tugoba Museveni ate tuleete ekizibu ekirala embeera nga bwetambula byabadde atuliriza Amasaka abo bonna bowulira bannakibiina kya National Unity Platform. Kale oluvannyuma lw'okuba nti bayogedde ne basula n'ennyenje wakati mu kuwaga wakati mu kuyisa amaaso mu principal mukama waabwe ng'ali wali bwawe weeta ku lubuto ntegeeza ow'ekitiibwa ng'ataddeko gaalubindi ebyabadde bigenda mu maaso ng'abikenga oluvannyuma lw'okuba nti baabadde boogedde mu mbeera gye nkugambye nti embwa ne bwebeera nnafunga eri Kampala bw'ebeera ewaayo bw'ebeera ewaka eba nkambwe yadde ng'abadde tayogera nnyo yavuddeyo n'azimba ow'ekitiibwa Mataasi Mpuuga Nsamba n'agamba nti ye ttica mu by'obufuzi ebyobufuzi tebayinza bimusomesa bano bakyakayiga yabatendeka nawakanya n'ebigambibwa nti Kyagulanyi yamuyambage talina kiyanyamba oyo nze muyamba yagenze ne ku mukutu ogwa Twitter X mu kaseera kano nga bagiyita Mpuuga ne yeebaza bannamasaka olw'okusitula eddoboozi n'abagamba nti wendi era abategeeza n'abagamba nti ali Chief Warrior mulwanyi Mataasi Mpuuga n'atuuka n'okutegeeza nti abo bonna abatategeera byakola mu struggle mwe bali abawadde omukisa abasomesa ebyobufuzi bwe banaaba baganya biiga ajja basomesa lwampaka Honorable Mataasi Mpuuga Nsamba ng'agamba nti waakwongera okusomesa abantu ebyobufuzi tuwadde obudde bawulirize bategeere bagoberere baana baagala okutegeera tujja basomesa ekyokukola bati baagala kutegeera tujja bawulula bwoluzi bategeere ekyokukola otabalwafu baluzize mabega emyaka mingi bw'ofunye ababaka 57 mu Uganda yonna mu Buganda olinamu 5 oba 5 buli lunaku okeerera ku tyoboola bakulembeze ba mu Buganda nossaako ne Katikkiro obanja kabaka omubanja ngani otubadde wabaddewo omuko banaalinya abakulu mu Buganda naalinya Kagere mu maaso ga naalinya gogambe nti obanja kabaka ng'omubanja ekyo kye bayita okulunga olugezigezi twagala mulembe gwaffe gubogereko ng'omulembe gw'abagwagwa bitegeera tetuli bagwagwa naye abaagala okukola ebyobugwagwa nawe obudde bwawe bujja kubaawo so mbasaba musigale nga muli bantu balamu omulabe waffe ow'olwatu tumumanyi n'omulabe waffe yeekwesa emikwano gyaffe tumukola ki tumumanyi obudde obutuufu tujja kumwambala byabadde bigambo by'omubaka Mataasi Mpuuga Nsamba oluvannyuma lw'ebyo byabagenze maaso n'okuba nti byabaddewo nga yeebaza banne kyokka wali atuuliriza ku mukolo ebintu nga byagenze maaso n'okulabika nti byatambudde akulira oludda ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nga bw'atalina buzibu bwonna ku Honorable Mataasi Mpuuga Nsamba era n'ategeeza nti yadde nga ssente yazitwala yamusonyiwa yamugambye nti brother nakusonyiwa naye wakati mu kubyogera nti weetonda era nenkusonyiwa Mataasi Mpuuga Nsamba alabwako mu kavidiyo ng'anyeenya omutwe ng'alaga nti omukulu yadde ayogera ng'alaga nti era n'ategeeza Honorable Abed Bwanika nti oyo gwogenda maaso n'okuba nti olwanirira nze namulonda okubeera leader of opposition nze mwennyini nze nkusinga okumwagala just nnwanyisa obba ssente nze nnwanyisa ssente yasinzidde wano nga bw'omumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu ate erya ntama n'ategeeza nti nsaba mu nsonyi bwemba byenkola bibanyiiza bwemba byenkola ebyokulwanyisa obuli bw'enguzi okubeera omwerufu nga bibanyiiza nsaba mu nsonyiwe ate mu nsonyiire ddala kubanga ebyeddala ebyo byo nkyabikola